atujja mu kizikiza ekyobubuzi era noli Isiraamu eri ekitangala ky'obusiraamu. So Allah subhanahu wa ta'ala ateeka okusiima n'okusaasira eri Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abamugoberera bonna n'abamugoberera ne basahaba b'emikwano gye egy'ekitiibwa. Baganda bange, akawungezi ka leero nga bulijjo puroguramu ya Quran, puroguramu eno ey'okumanya bulungi. Mu puroguramu eno mwe tutegeerera ebikwata ku Quran, ne tubakubiriza okusoma Quran, okugula Quran erimu olulimi lwe tutegeera tusobole ogisoma, nga mu kubakubiriza okwo okugula Quran bwezityo ezifaanana bwezityo tubaako ebigambo ebirungi, ku bigambo ebirungi ebiri mu Quran bye tubaleetera mufumiitirizeeko. Kati nga ffe abalina Quran zino ne tutwala n'obudde kubanga tusoma, tubaggyirako ku bimu ebiri mu kitabo mu Quran eyo ey'ekitiibwa, naawe osobole okubeera nga wettanira okusoma Quran, naddala zino ezaffe ze batwanguyiriza eziri mu lulimi lwe tutegeera. N'olw'ensonga eyo tugenda kubeera nga tugenda kufunayo ekyokuyiga okuva mu Quran eno yennyini gye tugamba nti ogule, obeere nayo, obeere mu nnyumba yo, osirike, tosirika busirisi, wabula ojjeyo osomengamu buli lunaku olw'obulungi bwa Quran ey'ekitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala ku kye tugenda okweddukanya olunaku lwa leero, aya eva mu surati Nur. Surati Nur ya 24, naye tugenda kulaba aya ya 22 okuva mu surati Nur. Oba olina Quran yo, essuula eya 24 eyitibwa surati Nur, eyitibwa surati Nur. Naye mu surati Nur omwo mwennyini mwe tugenda okujja ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku lwa leero, nga aya ya 22. Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa atugamba, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulul qurba wal yatama wasa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah walyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu ssuula eyo, mu aya eno ddala particularly mu aya eno gye tutunuulira, wala ya'talu ulul fadli minkum, talayira omu ku mmwe nga Allah subhanahu wa ta'ala yamusitula mu madaala, mu byensimbi, mu byenfuna, ng'ali bulungi nnyo asinga era nga bangi abantu abadipendingira ku ye. Wasaatu ayutu ulul qurba, n'alayira naga sigenda kuddamu kuyamba abantu baŋŋanda zange olw'ensobi ezimu ezibaba bamukozi, walyataama, era n'alayira obutaddamu okuyamba bamulikwa, walmasakina almuhajirina fi sabilillah, n'okulayira nti sijja kuddamu kuyamba bantu bamufuna mpola, walmuhajirina fi sabilillah, n'abo bonna abasenguka mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, abasenguka lillahi subhanahu wa ta'ala, ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walyafu walyasfahu, yandibadde kirungi nnyo omuntu n'asonyiwa era n'abeera tolerant, n'asonyiwa ne yeerekereza. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, abaffe temwagala Allah subhanahu wa ta'ala mmwe abasonyiwe? Wallahu ghafurur rahim, Allah subhanahu wa ta'ala musonyi nnyo, musaasizi nnyo. Eyo aya gye tugenda okwetoololeraku olunaku lwa leero. Aya eyo eriko ebyafaayo era eriko ebyokuyiga bingi, ensonga lwaki nsoose ngibawe mugitunuleko mbabuulire ebyokuyiga bye tugenda okufuna mu aya eno, era
n'ensonga lwaki aya eno yakka. Mu Qur'an ey'ekitiibwa era mu ssuura eno ey'ekitiibwa mulimu aya 10 nga zoogera ku mbeera eyaliwo ddala nga zookera ku Aisha radiyallahu anha mu surati Nur. Waliwo incidents, waliwo embeera eyaliwo mu history w'Obusiraamu ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyali enzito nnyo, eyali enkalubo ennyo eri umma. Kyajja kitya? Aisha radiyallahu anha tulina okimanya nti Aisha bin Abi Bakari as-Siddiq, ono muwala wa sahaba khalifa Abu Bakari Siddiq yali amuzaala era yamuwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amuwase. Ekyo ffenna tukimanyi bulungi. Naye ku bimu ebyagwawo Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali agendako mu kitundu ekimu, naye buli mu program ze buli we yayagalanga okutambula yateekangawo akalulu nga mukyala we gwe kagwako gwagenda naye gwatambula naye. Kwegamba yali feya nnyo mu nkola ye ddala nga omwami yalina abakyala ab'enjawulo, yagezangako kubanga yenkanya wakati w'abakyala be. Naye kyatuuka olunaku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'agendako mu lutambula ne baswahaba be nga bagenda kutambula, n'ateekawo akalulu kanalonda mukyala kigwana atambula naye. Kwolwo kwa Aisha radiyallahu anha bamala yeetegeka Aisha bagenda ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagenda ne batuuka gye baali balaze ne gurupu y'abaswahaba bangi nnyo, ne bamala ne bakomawo. Bakomawo bakyali mu kkubo nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba abantu tutambudde. Jjukira enngendo z'ebiseera ebyo zaali nzibu, za kutambulira ku mbalaasi, ku ŋŋamiya, omusana mungi, nga tewali mmotoka nga ffe zino ze tulina, tewali nnyonyi, tewali train nga kati ebiriwo. Ne batuuka ne bawummulamu nga tebannatuuka Madiina, komawo Madiina nga banaatera bawummulamu. Kituuka ekiseera Nabbi abayita abakoowoola, bannaaye kye tuwummudde kimala, tusitule tweyongereyo tugende tutuuke Madiina tudde eka. Aisha ng'eyatambudde ne Nabbi, mukyala Nabbi, nga omanyi nti buli balanga bannaaye essaawa etuuse tugende, buli muntu alina okwetereza. Ne Aisha yatuuka n'agamba kanneetereze nga tetunnavaano, n'agenda okumalako ekyetaavu eky'obutonde, n'agenda okwetaawuluzaako nga wewandikiise. Agenda okukomawo atuule mu kagundi ke yali atambuliramu, endogoyi eŋŋamiya ke yali esikanga atambuliramu. Atuuka yeekwatako talaba neekiresi ye. Jjukira abakyala bavaluwinga nnyo ebintu ebityo, necklace, earring, ebyo ebityo babivaluwinga nnyo, babitwala nga bya bbeeyi, nga bya bbeeyi nnyo mu bulamu bwabwe, era atakirina aba yeegomba nnyo akirina. Naye agenda okukeberako necklace ye. In fact necklace yali ya bbeeyi nga yakolebwa mu material ow'ebbeeyi. Agenda ogikebera nga tagirina, ate olugendo lwa kusimbula, abantu bagenda kusimbula. Nga bamanyi abakyala, n'adduka mangu alowooza agenda kwanguwayo mangu w'abajja ayiseeyo akebere necklace ye ajje naye. Agenda atuuka eyo anoonya necklace ebula paka kyaddaaki Allah n'amusaasira n'agigwako n'agifuna. Ajja agenda okukomawo atuuke bamutwale agende nga bali basitudde dda. Kyajja kitya? Bano abaali bavunaanyizibwa mu kuvuga Aisha n'akantu ke baali bamuvugiramu, bo balowooza nti Aisha ndowooza olwedde mwali munda. Ekisooka Aisha yennyini anyumya agamba nti yali mukyala mutono, nga ne waaba atudde mu kintu tekizitowa nnyo. Kati bo balowooza
ngeri wali mutini nnyo n'ekintu kyalimu tekizitowanya alayika mwali. Ate ebiseera ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yali yakamala okufuula okwebikirira kw'abakyala nga kufuuse compulsory eri abakyala. Kati balowooza oba yazze nga yeebikiridde ne tutamulaba, ne basitula ekintu kye baali bamuwaluliramu ne bakiteeka ku ndogoyi oba ku mbalaasi n'ekisika ne bagenda. Kati Aisha agenda okukomawo nga bali bagenze dda, nga basitudde dda nga takyalina kyakkola, n'agamba nkoze ntya. N'ava mu kafaawo n'agenda ewaabwe n'agamba kangende mu maaso wano eno, nabbi wananga tanda asobola okwanguyira okunsanga wano eno. Aba akyali awo n'otulo twamukwatira awo ne yeebaka. Kati aba akyali awo, sahaba omulala naye najja. Amala okujja sahaba amala okujja ayitibwa Safwan. Safwani naye yali afunye ekizibu kye kimu. Safwan naye nga yayiseewo, kubanga naye yali ate yeebaka. Okusitulwa kw'abali bagenda okusitula bwe bati, bagenda okusitula ate nga naye bamuleseewo. Kati naye n'abeera stranded, aba atambula gy'asanga omukyala naye gye mu maaso. Aisha ajjukira awo ye mu kifo ekyo ye yali avuddewo, eyo mu maaso gy'asanga ne omukyala yeebase. Agenda okulanga Aisha n'agamba wailallahi turja'un, era wa Allah gye tulina okudda. Mukyala wa nabbi oli wano? Ne babeera awo. Kaakati bano abajja ne wajjayo konvoyi ne bajja ne babatwala ne babatwala. Naye ebiseera ebyo abantu abaali bannanfuusi, abantu abakyamu bannanfuusi baatandika okulungeeza eŋŋambo, nga mu abo mwennyini mwe mwali ayitibwa Abdallah bun Ubayy bun Salul. Baatandika okutambuza eŋŋambo nga bagamba nti mukyala wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayenze, olwokubanga bamusanga ng'ali ne Safwan. Ne batandika okubungeesa eŋŋambo nti mukyala yayenze, mukyala yakoze obwenzi. Eŋŋambo ne zitambula kumpi mwezi mulamba. Naye mukubamu abaabungeesa eŋŋambo ku mukyala wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'oggyeko Abdallah bun Ubayy bun Salul, eyali munnanfuusi akulembera bannanfuusi abayingira mu Busiraamu. Ekigendererwa kyabwe kyakwonona Busiraamu. Ne batandika okuteeka ebigambo mukyala wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti yakoze obwenzi, yovola yasigaddeyo, naye nga bambi mukyala wattu talina musango. Paka aya eyakka aya ey'okumi mu surati Nuhu. Mu surati Nuhu eno yennyini essuula mwe tujja aya eno, n'agamba innal ladhina jaa'u bil ufki usbatun minkum. Aya ya 11, usbatun minkum la tahsabuhu sharrun lakum bal huwa khairun lakum. Abantu nga Aisha kyamuyitirirako ne nabbi kyamuyitirirako, to the extent okutuusa mukyala Aisha yatuuka n'alwala n'okulwala omusujja, nga nabbi amuyitako ajja naga ali atya nga tamulaga laaviiri olw'ebigambo ebyatiŋŋana nti yali akoze obwenzi. Naye ng'amubuuza bawangalira mu nnyumba emu, naye nga takyalina kajanja kali ke yajanjawazanga nga mukyalawo w'ebbeeyi, nga mukyalawo nga yakendeeza ku laavu. Paka Allah subhanahu wa ta'ala kumpi gwawera mwezi mulamba, Allah subhanahu wa ta'ala nassa aya ng'eraga Aisha nti tayi mukyala mukkiriza mulungi, mukyala atalina nsobi yonna, mukyala atasobola kukola nsobi bwe zityo wadde okukola emisango bwe zityo. Ng'agamba innal ladhina jaa'u bil ufki usbatun minkum la tahsabuhu sharrun lakum bal huwa khayrun lakum. Abo abazze n'ebigambo ebyo, abazze n'olugambo olw'okwonoona mukyala wa nabbi, usbatun minkum, bantu bali mu mmwe
nga kigendererwa kyabwe kyakwonoona na kukakkanya mukyala wa nabbi Muhammad. La tahsabu sharrun lakum, naye ebigambo ebyo n'embeera eyo si mbi gye muli, bal huwa khayrun lakum, wabula kirungi gye muli. Lwaki? Allah kino kyatulaga nti buli kintu kyatuleetera nga challenge mu bulamu bwaffe ebeera advantage bwe tubeera nga tulwanya okuyita mu challenge eyo ne tugumiikiriza, egenda kubeera kigenda tumakinga strong, kigenda tufuula ab'enjawulo, kigenda tutwala ku level ndala. Bagamba nti wadde bibaddewo, wadde embeera omukyala nabbi n'abakkiriza mwenna munyoloddwa era mbeera muyisanze nga nzibu nnyo ne nabbi, la tahsabuhu sharrun lakum, temukitwala nti kibi nnyo Allah abadde abakubye ekizibu ekinene. Bal huwa khayrun lakum, kirungi gye muli, mugenda funamu ebyokuyiga, mugenda funamu bingi, lessons nyingi, ate kibatwale ku level ndala. Likulli mri'in maktasaba min al-ithim, buli muntu yenna kyakola mu misango kyafuna. Allah subhanahu wa ta'ala yempeera ya punishment gyagenda omusasula. Kati n'atulaga Aisha ne bamuggyako omugugu bwe yali yeetisse, ab'ebigambo, abantu abakyamu bye baali bamutaddeko, ne bamuwebula ne bamuggyako omugugu ogwo, era nakkakkana ne taata we Abubakari Siddiq naye n'asanyuka, n'awewuka, n'afuna essanyu. Omwana we mwana mulungi, tamuswazizza ku buko, tamuswazizza. Mukyala wa nabbi omulamba, khayrul khalqi kullu, omuntu nabbi yali asinga ebitonde byonna nga Abubakari gwe yawa omwana we amufumbirwe, ate omukyala kyali kimukubye wala Abubakari okubanga omwana abadde amuswazizza, era yasanyuka nnyo, n'asanyuka nnyo. Ne batambula ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'addamu okwagala mukyala we, era buli kimu ne kitambula bulungi, n'eŋŋambo zonna ezazitambula ne bazijungulula, embeera n'edda mu nteeko. Naye ebyo byonna nga biwedde, waasigalawo ebintu bibiri. Abantu abasinga okulaalaasa n'okuteeka eŋŋambo ku mukyala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okumutemerera, kubamu kwabo kwaliko omu yali wa luganda wa Abubakari Siddiq radiyallahu anha, ayitibwa Mitta bin Athatha. Mitta bin Athatha yali muganda wa nabbi, nga maama wa nabbi omuto, subhanallah, mbadde ntegeeza nti Mitta bin Athatha yali muganda wa Abubakari Siddiqi, nga maama wa Abubakari Siddiqi omuto yamuzaala. Ndowooza tutegerekese bulungi. Maama wa Abubakari Siddiqi omuto, muganda wa maama we yamuzaala, yazaala Mitta bin Athatha. Naye y'omu ku bo abaali mu kampeyini eyo ey'okulaalaasa nti mukyala wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakoze ensobi ey'obwenzi, y'okukola obwenzi. Sokka mu byonna nga yandikoze ekyo, naye so nga omuntu wa family tumusuubira kubanga abikkirira, okusonyiwa, egamba okulwanira ekitiibwa kya family. Naye Mitta bin Athatha yali awangaalira wa Abubakari Siddiq, nga Abubakari Siddiq yamulabirira, yali musajja embeera ye si nnungi, mwavu, mbeera si nnungi, buli kimu kyalina mu bulamu era na buli kimu kyeyeetaaga mu bulamu atunulira Abubakari Siddiq, era nga wawangaalira wakaawe nga buli kimu atunulira Abubakari Siddiq radiyallahu anhu. Olwatuuka y'omu ku baatambuza eŋŋambo ezo, ng'awulidde naye tayeekakasa, naye ne yeegatta mu kampeyini eyo nti omwana wa muganda wange yakoze obwenzi. Embeera n'eba nzibu nnyo, naye Allah amala okuleeta aya eziraga nti Aisha radiyallahu anha takolangako nsobi eyo n'emu, era takolangako bwenzi. Ku bimu Abubakari yanyiigira nnyo oyo muganda we ayitibwa Mitta bin Athatha.
n'amugamba naawe muganda wange gwe nsipendingirako sente zange zonna gwe nnyamba gwe owange ow'omu nyumba nga buli kimu nze akikolera wandibadde naawe weegatta ku ttiimu eyo eyonoona omwana wange nga Allah subhanahu wa ta'ala atubulidde nti takolanga nsobi wabula bibadde bigambo byammwe n'obeera mu kampeyini eyo sigenda kuddamu kusaasaanyako wadde 10 sigenda kuddamu kuyamba sigenda kuddamu genda n'okugenda sigenda kuddamu kuyamba awo ebyange naawe bwe bikomye obeera otya gwe wange n'obanga naawe obaddemu mu abo abantu abadde batambuza olugambo. Embeera yali nzibu nnyo ekiseera ekyo eri Abubakari ne muganda we oyo. Muganda we yabadde mu kampeyini eswaza muwala wa Abubakari so nga naye aba muwala we naye abeera muwala we. Yagamba sigenda kukusonyiwa sigenda kuddamu kuteekamu wadde 10 obeera otya oba togenda oba ofa njala oba gwamanyi sigenda kuddamu nze nkunyigidde nnyo tewandibadde gwe wange owa family wangala nange nga buli kimu nze akikuwa ate naye n'obeera ku ttiimu ebadde eswaziza muwala wange. Allah subhanahu wa ta'ala ng'abo bonna ebyo byonna bibaddewo Allah amala okulaga abaabisaasaanya eŋŋambo nti bagunjawo bigunji ne babiteekawo nga tebalina bujulizi ne wabeerawo ne punishment abantu abo gye baasaavinga ebyokutemerera abantu muhsanaati okutemerera abantu abalongoofu miggo 8 obulimba obwo ne bafuna punishment ezo. Abubakari yasitiru yagamba nedda wadde babakubye wadde tubatuusizzaako haddi ya Mungu naye nze nedda ebisigadde genda mitta bin asaasa sikyaddamu kuyamba genda gwamanyi sigenda kuyamba oba ogenda mu kyalo genda mu kyalo. Allah subhanahu wa ta'ala kwe kussa aya nti nga Abubakari alayidde nti kubanga bino byetwogera bituuka bye bitambula mu community zaffe. Abubakari alayidde nti wallahi sikyaddamu kuyamba ono wa luganda lwange ku bino byankoze. Allah ngagamba wala ya'tali ulul fadli minkum. Kati guno gwe mulamwa wano we tubadde tunoonya. Allah ngagamba Abubakari n'abamufaanana nti omu mmwe Allah gwaba asitudde madaala mu byensimbi mu mbeera nga w'amaanyi abalala bonna batunulidde talayiranga ayyuti ulul qurba nti sigenda kuddamu kuyamba baŋŋanda wal yataama sigenda kuddamu kuyamba bamulekwa wal masakin ne bamasikin sigenda kuddamu kuyamba baŋŋanda zange olw'ensobi ze bankoze ne bamasikin n'abantu abamufuna mpola bano bembadde nnyamba abamasikini nabo sigenda kuddamu oba nabo bakoze ensobi noganda sigenda kuddamu bayamba badde nze abaweerera siina nawe mbayita naye ng'obadde weetema okubayamba. Walmuhajirina fi sabilillah oba abantu ababa basenguse lillahi subhanahu wa ta'ala nga bavudde Masaka lwa Busiraamu bazze mu kitundu ekyo naye ne babaako ensobi gye bakola ng'ate gwe abadde abayamba gwe abadde ababeererawo tolayiranga fi sabilillah. N'amugamba nti walyafu walyasfahu kyandibadde n'asonyiwa omuntu yenna gwe kiba kituuseeko ow'eŋŋanda ze oba abantu bamufuna mpola babadde ayamba ne bamukolako ensobi ne bamunyiiza ne bamuvuma ensobi yonna oba banyizza baana be oba bakoze ensobi ki walyafu walyasfahu kyandibadde kirungi n'asonyiwa walyasfahu n'abeera tolerant n'akireka ne kitambula n'abaleka n'amusonyiwa lillahi subhanahu wa ta'ala. Abubakari Siddiq ekyo tekyamumalira yalabira ddala nga talina wasonyiyira mu mutono talina nga naye wekyandikuguddeko omuntu wamujja Masaka omuntu wamujja Kyotera omuntu wamujja Kayunga wala nnyo
nojja n'omuyamba n'omuwa n'omulimu buli kimu era embeera ayo gikyusizza naye naabanga akunyizizza ayina ebigambo byakwogeddeko ayina ensobi gyakoze mu maaso go ng'obadde togisuubira walyafu walyasfahu. Allah amugamba kyandibadde kirungi n'asonyiwa n'osonyiwa Abubakari n'osonyiwa ggwe wenna ali eyo ng'omuntu we yakunyiiza oba omuntu gw'obadde oyamba yakunyiiza. Abubakari era si yakisanga tikyaha kizibu nnyo ala tuhibbuuna an yaghfira Allahu lakum. Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba ala tuhibbuuna an yaghfira Allahu lakum, abaffe temwagala mmwe Allah subhanahu wa ta'ala abasonyiwe? Temwagala mmwe Allah subhanahu wa ta'ala abasonyiwe? Wallahu ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala musonyiye musaazi nnyo. Abubakari bwe yatuuka awo ala tuhibbuuna an yaghfira Allahu lakum, abaffe mwe temwagala Allah subhanahu wa ta'ala abasonyiwe? N'agamba twagala. Muto twagala Allah abasonyiwe kuba naffe tukola ensobi, naffe tetutuukiridde. Jjukira Allah wakusonyiwa buli kimu oba olikiya ne woofiiraawo Allah aba akutwala mu jjana. Abaffe temwagala mmwe Allah subhanahu wa ta'ala abasonyiwe? Mmwe muba temusonyiwa balala? Wallahu ghafurur rahim. Allah musonyi nnyo musaasizi nnyo. Allah musonyi nnyo musaasizi nnyo. Abubakar n'agamba oba kya Allah tusonyiwa nga w'osonyiwa omuntu naawe Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwa. Safwani musonyi Mitta bin Athatha musonyiye era ngenda kuddamu musipendingako sente buli kimu kyembadde muwa ngenda kuddamu kimuwe era nja nakwongera namu. N'amusonyiwa kubanga Allah amuwadde assurance nti asonyiwa agenda naye Allah agenda musonyiwa. Abubakar Siddiq n'atereera muganda w'oyo n'amusonyiwa era obulamu ne buddamu ottambula obulungi. Kiki kye tuyiga mu kyafaayo kino? Ekisooka kye tuyiga mu kyafaayo kino okubeera nga obusungu tetubutwalanga wala. Tetubeera tulina abantu be tuyamba abanafu mu byenfuna. Obusungu tebutujjangako okubeera nga tusigala tuyamba abantu abo, tusigala tutambula n'abantu abo bulungi kubanga wano kye yali agamba nti tewejjangako buvunaanyizibwa oba obadde obuyina. Eyewaffe ku kyalo gy'empangaalira waliwo omuntu yali ayina waliwo omukyala yali ayina omuvubuka gwe yali aweerera yamuweerera okuva mu primary nga yamuyamba mulekwa ate nga wa luganda lwe. Naye kyatuuka ekiseera n'amuwulira ebigambo omuvubuka oyo alina ebigambo bye yamulirako ng'amwogerako n'okwogera ku maama we ne ku baganda be. N'agamba ate omuntu gwempeerera omuntu gwe nnyamba ate ayogera ku maama wange ate ayogera ku baganda bange ate yatwogerako. Nze nkomye awo siddamu muweerera. Yali mu mwaka gwa 2 n'abivaako n'ataddamu muweerera. Naye ebiseera ebyo mba kubanga ebyafaayo nga byo nali bijjukira mangu n'ali musomedde aya eno kubanga Allah agamba walyafu walyasfahu. Wadde omuntu akunyizizza kubanga teraba oli bakusoma n'amaliriza yandigasizza abantu bangi, yandigasizza umma n'abantu bangi abamwetoolodde. Naye olw'obusungu n'obutasonyiwa n'okubanga omuntu eyamuggyako okubeera nga akyamuyamba yali tamanyi kubanga naye abakumanya aya eno yennyini eyali emukwatako yandiyambiddwa n'omutooli yandisigadde asigala akyafunamu n'okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala emigaso bonna bandigifunye. Ala tuhibbuuna an yaghfira Allahu lakum. Abaffe mwe banyiizizza mwe bakoze ebintu eby'enjawulo ebizibu eby'amaanyi abantu bammwe nga mwe ababayamba mwe ababeerawo naye ate ne babanyiiza. Abaffe mmwe temwagala basonyiwa era mwabajjako ne saavice mwali mubawa naye mmwe kale oba tubasonyiye mmwe temwagala mmwe Allah abasonyiwe. Tubadde mu mwezi gwa Ramadani nga tusaba Allah tusonyiwe, Allah tuyambe tusonyiwe. Jjukira magfira okusonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah waakusonyiwa
eyo oba ofunye garanti obeera oguliddwawo amakubo g'ebirala byonna, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba akusonyiye ebibi n'ensobi z'obadde okola, ensobi ezo z'obadde okola ziyinza okuba ze zimu ku nsonga Allah subhanahu wa ta'ala z'abadde ayitamu kubanga akendeeza riziki yo, oba akuboneza ofuna challenge mu bulamu, oba ofuna ebirwadde mu bulamu, oba ofuna challenge mu bulamu nga we tumanyi. Naye Allah bw'akusonyiwa ne w'onaamusaba aba agenda kukwanukula edduwa zo, aba agenda ku buli ky'omusaba, buli ky'weetaaga mu bulamu aba agenda kwanguyiza, era aba agenda kuwa obulamu obulungi. Wallahu ghafurur rahim. Allah musonyiye, kirungi ne tusonyiwa naffe Allah subhanahu wa ta'ala ajja tusonyiwa. Ekyo kiri abamanyi baali bagamba batunnyonnyola kagamba ekitundu ala tuhibbuuna, abaffe temwagala Allah subhanahu wa ta'ala ala tuhibbuuna an yaghfira Allahu lakum, mwe temwagala Allah abasonyiwe, oba temwagala bali temubasonyiye, oba temusobola kusonyiwa balala, mwe temwagala Allah abasonyiwe. Wallahu ghafurur rahim. Allah musonyi nnyo era musazi nnyo. Abamanyi baatugamba ne batubuulira nti buli kikolwa kisasulwa empeera ekifaanana. Buli kikolwa kisasulwa empeera ekifaanana. Omuntu yenna asonyiwa, Allah subhanahu wa ta'ala naye amusonyiwa. Omuntu yenna asonyiwa, Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa. Kyovula Abubakari yamusonyiyirawo kasa yawulira ekyo n'amusonyiwa, nawe ngenda kuddamu kuspendingireko, ngenda kuddamu kuyambe, tewali buzibu, ate nja kwongera namu. Oba kya Allah kunsonyiwa kusonyiye, nange Allah akimanyi agenda kunsonyiwa. Buli kimu obulamu ne buddamu. Abakkiriza tubeere nga tusonyiwagana. Bino bigwa nnyo mu famire zaffe, kizibu nnyo obutabisanga mu famire emu ku famire eziri ezitudde abatulaba. Naye musonyiwagane, mwemuba mwagala munnammwe Allah abasonyiwe, mumanyi obulungi bwa Allah obbasonyiwa. Buli wakusonyiwa ebirungi ofuna ntoko. Allah buli wakusonyiwa edduwa zo zonna, buli kikutte, buli wosanga obuzibu, buli wamu Allah agenda kubanga akuggulirawo nga buli kimu obulamu butambula bulungi. Tebakoma ku ekyo, bamanyi batubuulira nti ekirungi kisasula na kirungi. Action y'ekirungi esasula na kirungi. Asonyiwa Allah gw'asonyiwa. Ne batubuulira n'ebikolwa ebirala nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'atubuulira arrahimuuna yarhamuhumullah, abasaasizi abalina obusaasizi, abasaasira ababaliraanye, ne Allah ow'ekitiibwa abasaasira, nga mu hadisi bwetugamba mu nsi Allah abasaasira muno mu nsi, n'agamba nti irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kale musaasire nnyo ebibeetoolodde, musaasire nnyo abantu bammwe, musaasire ababaliraanye, yarhamukum man fis sama, ali mu ggulu agenda basonyiwa. Si bye bikolwa, si kyekyo kyokka ekikolwa ekyo, ye example gye nkulwadde. N'agamba era mu hadisi al-Qudusi Allah subhanahu wa ta'ala agamba anfiku alaika, spendinga sente ku bantu bakukuyamba, nange nkuspendingire ku sente. Buli batulagira okuwaayo tubitwala nga byakubalaata, nga byakusaaga, era n'ogamba sente zaffe bwali mbazitwala. Naye Allah agambye buli wospendinga, oba ospendinga ku baŋŋanda zo, oba ospendinga ku muzikiti ku bwetaavu obuliyo, oba ospendinga mu salaamu charity, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuspendingirako. Tubasomesa ku bimu ebyokuyiga ebiri mu Qur'ani zino enzivuunule, naye wonna bw'ogiguze by'osobola okuyiga. Anfiku alaika, spendinga ngenda kubanga nkuspendingirako. Allah subhanahu kati buli kikola Allah akusasula n'ekyokoze kuno ku nsi ne ku akhira. N'agamba nti mayyasara anil mu'sira, oyo yenna ayanguyiriza omuntu ali mu buzibu. Oyo yenna ayanguyiriza omuntu ali mu buzibu, ali mu kanyigo, yassarahu Allah fi dunya wal akhira, ne Allah subhanahu wa ta'ala amwanguyiriza obulamu buno, amwanguyiriza kuno ku nsi obulamu bw'awangaaliramu fi dunya wal akhira, ne ku lunaku lw'enkomerero. Era Allah agenda twanguyiriza embeera y'olunaku lw'enkomerero egye batubuliye egenda kuba enzibu ennyo. Allah ku lunaku lw'enkomerero agenda kwanguyiriza. Buli wookola ekintu ekirungi Allah akusasula mu kifaananyi ekyo. Man satara musima satarahu Allah fi dunya wal akhira. Example endala, oyo yenna abikkirira omukkiriza,
ku nsobi z'abaakozi. Satarahu llah fi dunya wal akhira, ne Allah subhanahu wa ta'ala amubukirira kuno ku nsi ne ku lunaku lw'enkomerero. Abantu baffe tubabikkirire, abantu abakola ensobi tubabikkirire, naffe Allah asobole otubikkirira kuba naffe tetutuukiridde. Allah naffe agenda kubeera nga atubikkirira fi dunya mu bulamu buno obw'ensi. Ensobi n'obumogo bwaffe bwe tulina bwe tukola, Allah naffe agenda tubikkirira bwe tunaabikkirira bannaffe. Action y'ekirungi kyesasulwa kirungi, ate ne reverse is true, n'ekyennyuma ekituufu. Buli ekibi kyokola ne Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusasulamu kibi kyekyo kyokoze. Tubaagala Allah subhanahu wa ta'ala akkirize atuwe ebyokuyiga, abeere nga atugasa n'ebyo buli muntu alondemu ekirungi n'ekiba kitini nnyo mu byokuyiga, tubeere nga tutambuza obulamu bwaffe bulungi ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya asigadde nze Lukongwa Badru okuva mu Friends of the Quran. eno ye Salam TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا